Webale nnyo webalire ddala okusalawo Kedde TV1. Olunaku lwa Sunday tukomyewo ne program omuntu w'abantu. Nze Ssanyu Robina Mweruka. Ku mulundi guli nali nkugambye nti tufundikidde omwami Muhammad Kachiika. Wetwali tumufundikiridde bingi bye yali atutegeezezzaako nga bino wammanga. Omuntu yenna yeewulira nti alina omulimu ogw'amaanyi ogumuwa omusaala ogumuyingiriza ssente nga gwokka gwayimiriddeko oyo muyita nnyanja erina omugga ogumu ekalira. Buli muntu alina ekintu kye. Nze nagamba nti ssente zenzize nazo nga capital sirina mulyako nakusooka kumusiga. Nagulirawo taxi ku lunaku lwe natuuka. Wandizimbye rento ez'abapangisa. Kati ekyo kyonna kigaana. Omukyalo wange ye byalimu ekyo kyonna kigaana nze okubeera ne rento kuba omusajja nga nze yeesobola ate mbeere nga nzija ssente ku muntu ateesobola. Oluvannyuma lw'ebitundu 3 nga tumuzannya bangi mwasigala emmeme zammwe ezimu zisanyuse, endala nga zennyise, endala nga zeeraliikiridde, endala nga zigamba naffe tulituukayo eyo, naffe tulikikola. Ne mutugamba nti waliwo ebibuuzo ebyabasigala nga mwetaaga okwongera obibannyonnyola mubitegeere mugende mu maaso. Kwe kusalawo nti ne Sunday eno katumuleete ngaddamu ebibuuzo ebyo ebingi oba n'ensonga ez'enjawulo ze muwulira nti zaali zeetaaga okunnyikiza. Era nkomyewo naye Sunday eno Mwami Kachiika neesimye nnyo okusisinkana omulundi ogwokuna. Nange nsanyusa obbalala. Mugyebaleke eno. Tuweereza. Vienna agamba ki? Nungi. Nali nnyumya n'omuntu ku weekend eyo ewedde nangamba Mwami Kachiika n'atuduulira mbu Vienna nali essomero ly'abanaku obukadde 9 bwe tusasula n'omwana w'omwavu abusobola. Ne ngamba munnaye nja kuddayo nkimukwebuulize nti obukadde 9 omwana w'omwavu abusobola. Obwavu businziira. N'alina obukadde 10 ayinza okugamba nti nkyali mwavu era nkyazinoonya. Kati era topimiranga muntu kumusangidde noga ono tasobola. Bwe nakugamba nange nsinga nange bwe neepima bwansanga mu bikooti oba bwonsanga nvuga akagaali oyinza okumanya nti nsobola okusomesereza n'omwana. So topimanga muntu n'omugamba nti tasobola. Sigambye nti beeteeke ku kye batajja kusobola. Bw'obanga owulira nti ssente ezo tozisobola noonya woogwa. Awo wennyini mu kunoonya woogwa. Wewali omuzadde omu eyambuuza nti kati ye ng'omusomesa amanye ekituufu ekisudde abaana baffe oba ekiraga nti ensoma yaffe eragayamu ereetera abaana bangi okunoonya emirimu mu kifo ky'okugiteekawo. Yandituwadde magezi ki ge tusobola okuteekako mu baana baffe kale beefaanaanyirizeeko ng'abasomerako eyo? Si kyangu ekyo kyakunnyonnyola naye okusoma okusooka kuva waka. Amasomero gano gatwongerako bwongezi era ne bwe wali tewaliwo bibiina amawanga gonna Abaganda Abateeso baasomesanga abaana baabwe. Kati omwana bw'ajja ne waaka ey'okusomero waliwo ebintu by'olaba. Zino holiday package z'ogamba. Ne waaka eya buli lunaku abaana baleeta waaka. Naye abazadde abasinga atuula n'akitwala nti obuvunaanyizibwa bubwo okukola waaka eyo. Nze nange abaana mbalina naye omwana bwe yaleetanga waaka nze mu kifo ky'okukuwa ekyennyanja nkuwa ddobo ogende we. Omwana bw'ajja n'ambuuza taata kino bampadde ekibuuzo kino ntandikirewa nga musomesa yagambye eki. Ndeetera ekitabo kyo. Agenda okubikola bw'ati emirundi 3 nga ansa agyefunidde. Bw'ambuuza nti bambuuzizza ekibuuzo kino ensi eno ekibuga kyayo ekikulu kyekirwa nga mugamba nti Atlas ewa. Katukebere ku Atlas. Omulundi omulala taliddamu kumbuuza. Kati obuzibu bwe tulina ennaku zino omwana akubuuza n'ebintu nga naawe tobimanyi. X plus Y equals Z. Kati ebyo by'omuddamu ki nga nawe gwabibuuza tobitegeera. Nange era X plus Y nange sibimanyi. Awo we mubuuza nti omusomesa yagambye eki. Naye era si buli muntu yenna nti ateekeddwa kuba musomesa. Tojja gamba musajja ava mu kikuubo okupatikana na bintu na kutunda ava mu URA container ng'ate omugamba tuula wansi otandike kutukole homework. Alina naye wanoonyeza oyo aba alina okusuubira nti essomero lirina okunnyamba. Kyokka kyempa abazadde abasinga nti bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe mu kusaba ekyo kye basasulira eri amasomero. Nze omwana wange yalinga tayagala ngende ku ssomero lyabwe kubanga mbuuza nnyo
wadde ndi musomesa mbuuza nnyo naye abazadde abasinga bwe bagenda okukyalira abaana baabwe kutuula ne balya emmere. Obuuza ki? Kubanga ffe bwe tugenda oyagala olabe dormitory omwana wo yeebaka atya, oyagala omubuuze walidde emmere ki, wakkuse, tulina kubuuza bibuuzo ki ng'ogenza okukyalira? Ebitabo ebyo biruwa ne bw'oba tewasoma olaba date tunula ku date n'omuga wasembayo okusoma ekintu kino ewiiki 2 eziyise ng'omanya omwana ono abadde tayingira mu kibiina ekyo kusoma. Eriyo ebitandikirwako. Abaana abamu tebaagala bazadde baabwe bayita ab'olugezigezi. Eriyo abazadde ng'atuuka amanyi kyayagala okulaba ku mwana. Eriyo abazadde atuuka ng'ayagala kulaba bulabi ssanyu lya mwana. Bwe okubuuza emmere gye yalidde na buli kimu okuggyako nga mulaba akoze. Mpulira nti mwana kiki ekikunuuna. Naye ebisigadde nsinga kwagala kumanya nti osoma otya, wa w'osanze obuzibu. Mu kiseera kino ng'ensoma yaffe tumazeemu amaanyi nga n'abaana be tusomesa weeraliikirira ogamba kati nno bagenda mmutikira ddeko okukola ki. Omwana bw'aba afulumye ng'asomye mu nsoma eno eyaffe gye twakkiriziganya naawe mu kitundu ekiwedde nti erabika si yakukyuka kati olw'okuba ssente teziriwo mu gavumenti, omwana ono tusobola mmuyamba tutya okutandika obulamu? Gwe kennyini ngambye mu famire yo gwe musomesa asooka. Gwe omuzadde. Gwe ng'omuzadde. Bw'oba okola mu welding mu Ndeeba, manya nti omwana we alina okujjanga naawe. Emmotoka bw'eba erinnya ku gundi kano ke bajookerako, gw'ogamba teekayo ekijinji wali. Naye gwe omwana wo bw'abeera ali ku university akusaba olubeerera ssente za hostel na kino na kiri, nga gwe bw'atukomawo awaka olw'okuba ali ku university omutuuza wali n'awanika amagulu olw'okuba ali ku university, manya ssente ezimusomesa zivaawa. So kati abazadde ndaba nnyo nga batundako ekibanja kyabwe asobole okusasulira omwana ku university, naye ekibanja kyatunda omwana ali ku university awummula emyezi 3 otemeramu lumonde n'otuuka okuddayo ng'atuuse okukula. Siyinza nze kusasulira mwana wange ku university kibanja. Ssente alina okuzenoonyeza era eyo mukyalo ewaffe bangi nnyo ekyo nkibayigiriza n'enkibategeeza. Bajja okwewola, bajja okutunda embuzi zaabwe n'ente yaabwe andaga omwana bw'ali ku university. Ne mubuuza nti naye holiday eri ewadde abadde akola ki? Ate bino abazadde be batugamba nti omwana bw'omumanyize nnyo okufuna kasente amangu ajja kuluzinga omulamu awo gw'okusoma. Agambe ndaba ne wano nsoma kufuna ssente, wano nsima ebikata byange era ssente nzifuna, omulamwa gujja kufa. Ate mwattu oyo asoma nga takola mulimu gwonna yasoma omuwawa. Gambe ne waffe gye tuli tetukkiriza mwana kusoma ne bw'ava mu siniya ey'okuna alina okugenda n'akola. Oba okweyongera mu siniya ey'okutaano oteekeddwa okuleeta gye bayita certificate of practice oba we wakolera apprenticeship yo. Nga bino bye tugamba simanya teaching practice oba mawulire nagenda nakola intern. Toyinza kuddira mwana olw'okuba yayise nnyo physics, chemistry ne biology n'omutwala okusoma obusawo nga tatuukangako na mu ddwaliro. Tamanyi nakyo kitegeeza kuteeka mwana we bamupimira. Takimanyi nako n'okukyagala takyagala. Tamanyi mukazi ali mu leeba bulumi bw'alina. Tamanyi nti nno bw'agenda mu ddwaliro eyo bajja kgenda mu mirambo bamugambye nti jjayo akagundi kano. Beebo kyova olaba nga n'abasawo bannansi bababonyaabonya nnyo mu bamaama nga mugenza okuzaala. Kuba omwana yagenda mu busawo obwo nga talinaako kyakimanyiiko, obubonero bwe bwamusuulayo oba mwanoonya bunoonya, omwana ateekeddwa okuba nga asooka n'agenda n'ategeera ekintu ekyo. Ffe waffe mu sisitimu yaffe omwana obubonero bwokka si bwe bumutwala mu koosi eyo. Bw'amala senior 5 alina ogenda practicing. Bw'amala senior 6 toyinza kukkirizibwa genda mu koosi nti ogenda kusoma amateeka nga togendangako okukola mulimu gwa bwannakyewa ogukwatagana n'ebyamateeka oba ekintu kyonna ekyokukolera abantu. Mubafunira gye muba connectinga? Nnyo ekyo kyatteeka kubanga teriyo university eyinza kuwa kifo nga tomaze kulaga bbaluwa eraga we wakolerako nga walaga nti wakola bulungi. Mu bimu ku bye mwaŋŋambye bye mwagala okwongera okumanya mwe muli ekintu kya famire, nti ddala mwami Kakiika byayogera bituufu nti famire nnyangu okwasaganya otuuke ne ku extent egigulirawo account.
olabe nti buli kizibu kya family tukisootinga bwe tuti nga teweefuddeko muntu ssekinoomu. Katuwummulemu katono akomewo ayongere otunyonyola program gy'oli mu kulaba muntu w'abantu.